awatali kwosa ng'omubiri bwe gwetaaga n'ommeeme bwe yeetaaga mukama waffe eyo emmere gy'ayagala tusabe nga buli kiseera. Amina. Yeebazibwe mukama. Awe bw'ekitiibwa Munazaalesi. Obadde okyatwongerayo oba gw'olinayo olunyiriri olwo we luli awo boba Yeremiya 9 Yeremiya 2 n'olw'omwenda okakasa muganda waffe atulaba oba atuwulira Katonda affe atugamba bwe twakyamizibwa kale endagaano enkadde eno tetugiwa nnyo obudde ebiseera ebisinga baganda baffe eyo naye tugiwa obudde kubanga okuviira ddala mu lubereberye ebyo byonna byali bitusindika paka eno ku mukama waffe Yesu Kristo ddala nga byonna byogera ku ye byawandiikibwa. Obadde okimanyi nga mukama waffe yagamba nti obunnabbi n'amateeka byakoma ku mulembe gwa Yokaana. Nange bwe nkisoma bwe ntyo mu Bayibuli amateeka naki naye bannabbi weewaawo kati tusooke tugenda ate eyo ng'obadde ogamba oti twagala baganda baffe nti nabo bagabane bategeere kiki ekigenda mu maaso weewaawo. Kati Yeremiya ono katusooke tumubikkeko ogambye tugenzeewa Matayo mukwano gwange ali eyo atulaba era atuwuliriza ebigambo bino bigoberere eno enjiri ya bwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe Yesu Kristo mission yamuleeta kwe kutulokola okutuwonya ekibi atuwonye geyeena atwale mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kigambo kya Katonda kiramu kya bulamu kiwonya kisumulula kikutula enjegere emiguwa awamu n'empingo kijjayo emmeme zaffe eyo mu kuzikirira okw'ebibi ebingi kijjayo emmeme zaffe eyo mu ndagaano ze tutetekkiririza ze tuteesalirawo naye nga kaakano kyekiseera Katonda ffe atunuulidde okulabika nga twesalirawo okugenderera kutegeera ddala amazima bw'ayogera Mukama. Timiseewo ekisooka essuula ya 2 olunya olwokusatu awo n'olwokuna aga nti ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka paka mu kutuuka n'okutegeerera ddala amazima. Amazima obadde ogamanyi ye Kristo yennyini kaakano omwana ayagala tumutegeere ye yenga lyekkubo n'amazima n'obulamu obutaggwaawo. Ate agamba nti ye lyekkubo n'amazima n'obulamu tewali agenda kutuuka eri kitaawe nga tayise mu ye. Ye lyekkubo lyokka. Kaakati nze ekyembuulira muganda wange atannalokoka anoonye ekkubo ate bw'amala okuliraba aligoberere kubanga eryo lyerigenda okututwala naye bw'amala okulaba ekkubo agenda agoberera amazima bw'agoberera amazima gegagenda mmutuusawa erimu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Naye mukyala gwe ng'onsanyusizza nnyo olwaleero ebintu bino obikola otya obifuna otya? Mukama waffe weewaawo si byange weewaawo wabula bya Mukama waffe. Amiina. Kale tutwaleko mu Matayo tuwulire. Matayo mmeka gy'obadde otwala nti amateeka n'obunabbi byakoma ku mulembe gwa Yokaana. Matayo mmeka? Matayo 13. Matayo 13 olunyiriri Matayo 13 twagala kumanya kubanga omuntu bwe tutunuulira endagaano eno enkadde twesiba nnyo ate mu mateeka ago naye ate nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yajja teyajja kudibya mateeka wabula okugatuukiriza gabe nga ddala mu butuufu bwago nga gasaanidde. Yeebazibwe Mukama. Twagala kumanya awo ti obunabbi n'amateeka byakoma ddi ku mulembe gwani? Matayo 11 lunyiri lwa 13 eri 11 weewaawo. Mukwano gwaffe ali eyo atulabira atuwuliriza 13 tugenzeeko mu Matayo ssuula 11 n'olunyiriri olwa 13 atugambye bw'ati Mukama waffe weewaawo nti kubanga bannabbi bonna
n'amateeka balagula okutuusa ku Yokaana. Kubanga oyo yennyini ye yamusongako bwe kiri ye yamumanya Yokaana era yajja ng'ateekateeka ekkubo ery'okuleeta Mukama waffe Yesu Kristo. bwe kiri Matayo 11 olunyiri lwadde lwa 13. Bw'atyo Mukama waffe Yokaana bwe yamusongako n'ategeezebwa. Olaba nti abayigirizwa abaali aba Yokaana bwe baamanya ng'abaali bamusongako bwe yamusongako bw'ati bonna ne bava ku Yokaana ne bagoberera Kristo. Kati nga kyetuliko nti kaakano bino ebiseera ate si byatandise eggulo okuva ku mulembe gwa Yokaana nga tulina kugoberera Kristo nga tunoonya obwakabaka bwa Katonda awamu n'obutuukirivu kubanga bwe yajja ng'enjiri gy'abuulira ya bwakabaka bwa mu ggulu. Ng'era atugamba nti mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Awo nga we twali tulina okutandikira okunoonya obwakabaka bwa Katonda. Kozi kiri mu Yokaana essula mmeka? Ekyaki mukwano? Ekyo kyennyini ky'onyonnyodde ekyawandiikibwa ng'agamba Yokaana nga Matayo kiri mu Yokaana. Matayo 3:17 Mukama waffe we yatandikira okubuulira enjiri ey'obwakabaka obw'omu ggulu. Matayo 3 olunyiri lwa 17. Yeebazibwe Mukama. Amiina. Matayo 3 olunyiri lwa 17 n'agamba atya Mukama waffe Yesu Kristo yennyini n'agamba ti Yesu n'asookera awo okubuulira n'okugamba abantu nti mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Okirabye yatandikira awo. Kaakati omuntu eyagoberera Mukama waffe Yesu Kristo okutandikira awo n'amugoberera obwakabaka obw'omu ggulu olaba nti ye yabufuna dda. Naye nga ffe tuli eno mu kukyamizibwa tunoonya bintu eno gy'ayogedde mu Yeremiya gye ffe ng'eno tuli mu kukyama dda. Tugoberera oyo yajja okubba okutta n'okuzikiriza ng'ate atugamba nti temugoberera ekyo kye mulaba wabula mugoberera ekyo kye mwakkiriza. Ebirabika bya kiseera buseera naye ebitalabika bya mirembe na mirembe. Amiina. N'ayongera nti bamukisa abakkiriza nga tebalabye. Naye kaakano omwana w'omuntu twagala byamagero. Bwe kiri. Pastor Kyabwa asabira ne kigira. Mukama Katonda atusaasire Mukama. Musumbaani alina amafuta agagaggawaza. Pasitaani alina agaba omukisa naye ng'omukisa guweebwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ate nno gwatuweebwa dda okuva eri mu lubereberye okimanyi? Mbikuliraayo mukwano gwange ntegeere. Lubereberye essula emu n'olunyiriri olwa 26 Mukama waffe ng'ateesa awo ng'ateesa kati tunoonya omukisa ogw'omubiri. N'alyoka atugamba nti naye asigira omubiri alikungulira mu mubiri oguvunda naye asigira omwoyo oyo alikungula obulamu obutaggwaawo. Amiina. Agambye lubereberye 1:26 atugambye nti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya Katonda mwe yatondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda Katonda n'abawa omukisa. Okirabye nti yagutuwa lubereberye. Naye olw'okuba nti twakyamizibwa ebyo byonna tetubitaddeeko maaso kati tuli ku byaffe. Yatuwa omukisa lubereberye. Naye atugambye wali mu Isaaya 1:18 atugambye nti mujje tuteese FMB oba wakyama dda kye kiseera
okunoonya Katonda oveeyo